Tukyagenda maaso n'okuyiga kwaffe, n'ekyokuyiga kyaffe kigamba nti okutuukiriza okuteesa kwa Katonda eri obulamu bwo. Twalaba ekyawandiikibwa kyaffe kikulu mwe tujja okutambulira nga tusoma ebintu bino kiri mu Bikolwa by'Abatume essula 13 olunyiriri lwa 3:6 nga lutulaga nti kubanga Dawudi bwe yamala okuweereza mu biro bye nga Katonda bwe yateesa, ne yeebaka n'ateekebwa eri bajjajjaabe n'avunda. Twalaba nti omusomo guno gugenda kubeera n'ennyingo 6. Ennyingo esooka egamba nti buli omu ku ffe, gwe nange n'omulala yenna gy'ali, tulina ekigendererwa kya Katonda kye tulina okutuukiriza. Ekyokubiri twalaba nti kigwanira buli muntu, gwe nange, okulaba nga ekigendererwa ekyo nkizuula, kubanga sisobola kutuukiriza kye simanyi. Ekyokusatu ne tulaba nti bwe mmala okukizuula kiŋŋwanidde okubeera nga nfuba okukituukiriza. N'ekyokuna twalaba nti ekigendererwa kya Katonda eri obulamu bwo kye kintu kyokka ekisobola okumatiza obulamu bwo. Bw'otuukiriza ekigendererwa kya Katonda eri obulamu bwo bufuna kye bayita okumatizibwa, nga temukyalimu kuwankawanka. Kwegagulinga nti Katonda bwe yatutonda, munda mu muntu yateekamu omuwaatwa, vacuum. Omuwaatwa ogwo nga tegusobola kubeera nga guzibibwa, ng'ekintu kyokka ekisobola okuziba omuwaatwa ogwo kwe kubeera nga ekigendererwa kya Katonda eri obulamu bwo okituukiriza, omuwaatwa ogwo ne guziba. Twalaba ennyingo ey'okutaano ng'egamba nti bw'otuukiriza ekigendererwa kya Katonda eri obulamu bwo ogenda kuweebwa empeera nnene. N'ekyomukaaga kigamba nti senga nnemwa okutuukiriza ekigendererwa kya Katonda eri obulamu bwange, ngenda kubonerezebwa, n'okubonerezebwa okwo nakwo kugenda kubeera kunene nnyo.